Mu Uganda abakadde bakola ebitundu 2 ku 10 ku muwendo gw'Abannayuganda obukadde 48 n'omusobyo abawangalira mu ggwanga lino. Newankubadde omuwendo gw'abakadde guno mutono ddala, naye abakadde ba mugaso nnyo mu kukola kw'eggwanga nga nabwe ekityo basaanidde okufiibwako. Gavumenti yavaayo n'enteekateeka ey'okuwa abakadde bano ensako ya $2.5 era abakadde abawezezza emyaka 75 be bazifuna buli mwezi, kyokka nga bangi ku bakadde bano tebasobola kuzifuna olw'obutasobola kutindiga ngendo mpanvu okutuuka gye bagabira ensimbi zino, nga n'abamu tebajjukira gye batereka ndagamuntu zaabwe. Gakyali batusaba nti at least basi sente zisembe zibeeko ku miruka, olinga bwafuna akasente ke atambula mangu naddayo wa ekeewo, naye okujja ku division kikaluba era kimukalubiriza kiwanvu. Ebizibu omuli obutafiibwako, okusosolebwa n'ebirala bye bimu ku ebyo ebinokoddwayo ebiviirako abakadde bano okufa amangu olw'okubeera mu kwekubagiza buli kiseera. Ebizibu ebyo byonna bireetedde abakadde okufa amangu so nga tebandifudde. Ne tukiraba nga kyandibadde kya mugaso nnyo okusomesa abantu naddala ab'omu byalo engeri gye basobola okulabiriramu omukadde. Nyanzi Frederick akulira ekibiina ekyabirira abakadde ki Aged Family Uganda agamba nti abakadde ba mugaso nnyo mu ggwanga kubanga ly'etterekero ly'okubangula emiti emito. Abakadde bamanya eddagala, abakadde bamanya ebyobufuzi, abakadde bamanya ebyenjigiriza n'ebyenkulaakulana. Nekyamukisa mubi nti emirundi egisinga abakadde tebeebuuziddwako. Nyanzi ategeezezza nti abantu bangi olugenda mu bibuga n'emitala w'amayanja beerabira abakadde baabwe, ekintu ekiviirako abakadde bano obutafiibwako. Abaana baabwe abasinga babalekaawo ne bagenda mu bibuga oba ne bagenda e Bulaaya ne babaleka nga tebafiiriddwako. Minisita omubeezi owa tekinologiya ow'ekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebugwawo akubiriza abavubuka bulijjo okufaayo ennyo eri bakadde baabwe basobole okugabanako nabo ebyo bye bamanyi. Abavubuka muddeeyo eka mwenna mubeere ne bakadde bammwe, mulye Christmas ne bakadde bammwe. Bano ne babeera essuubi ly'eggwanga buli lw'obalabirira bayamba okuddukiza ennono zaffe, okuyigiriza bazzukulu baabwe, okubakuza obulungi, so kikakatako ne gavumenti okulaba ng'erabirira abakadde bano. Akulira okuteekerateekera abakadde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Brown Patrick Apul agamba nti gavumenti eriko enteekateeka ez'enjawulo zeeteekeddewo abakadde, bw'atyo n'avumirira abavubuka abatafa ku bakadde. So mukole sako group mwaka ogujja tugenda kuba tubateera mu ssente mu sako yamwe, buli sako group tugenda giwa $3 n'okugenda waggulu. Apul bw'ati asabye abakulembeze b'abakadde ku mitendera egy'enjawulo okufa ennyo okumanya omuwendo gw'abakadde gwe bakulembera basobole okubateekerateekera obulungi. Omukulembeze amanye ku kyalo kyange wano ndinamu abakadde bameka ab'emyaka 6 kutuuka 79. Tubeera ku municipality naye ne tutatuukiriza bye twalikoze olw'entambula. Paul Bakabulindi, EBS Telefina, Gamboze.